Nkulamuseza mukwano gwange. Hello my dear friend, I am so glad to have you back. Nsanyusa okulaba nate. Obadde okimanyi bannange nti buli lunaku oluyita bwe luti okula weeyongerako. Ebyo byonna mbigambye okulowoozesiza kino nti buli lunaku munnange lweyongera maaso obudde bugenda ensi yeeyongerayo gye yeeyongera kansuubire nti naawe olina kye weeyongerako nti okula mu magezi okula mu kumanya oyagala okumanya era weeyigiriza obako ne bye weeyigiriza oba gundi n'ogenda omuntu n'akuyigiriza tuli mu age gye nayingiise age omuli information nga nnyingi naye ng'abantu tebaagala kukula abantu tebaagala kwesomesa abantu tebaagala basomesa ne babeera awo buli lunaku ne luyita emyaka ne giyita oba kale omwaka ne guyita katugeze ogwa 2025 nga tewali kye weeyongeddeko tewali kintu kitono ky'oyize tewali kintu kirala kye weeyongeddeko oba kye weegasseeko ate naawe n'otuula n'obeera comfortable kwegamba n'obeera awo mu butamanyaabo ate naawe n'oyagalawo kati mbadde njagala nkukubirize nga sikukaka kuba n'ennaku endala ziyise nga tewali kye weeyongeddeko naye kino kitwale nga kiba mu mutima mulungi era namukwagala nti buli lunaku oluyita fuba olabe nti olina kye weeyongeddeko fuba olabe nti olina ky'owuliriza ekizimbye amagezi go ekizimbye omwoyo gwo ekizimbye omubiri gwo kwegamba ekikoze obulungi ng'ate n'olumu tekigenda kulabikirawo leero oba nkya naye nga mu myaka egijja nga n'olumu tekigenda kulabikira mu ggwe oba kigenda kuyitira mu baana bo mu magezi g'onoobakulizaamu mu kulera engeri gy'onoobaleramu kuba weegasseeko ekyo ky'oyize n'ebintu ebiralalala kakoosi akanaakuyamba gwe ng'omuntu munna mu bizinensi oba nga maama oba nga taata wonna buli ngeri njagala olunaku leme kuzibirirako kwegamba kuziba nga tolina kye weeyongeddeko mu kumanya mu kutegeera mu kulaba engeri ensi gy'etambula oba naawe kennyini engeri gy'olabamu ensi kale mukwano gwange kansuubire nkuyambye nkwagaliza birungi byereere baayi nsigadde ndi Priscilla.